Yes, mbaniriza mu program nateera ennaku tesosola myaka nange Ashanabs atira nga nyongera kutondera abalabi bange abawagizi baffe aba Uganda Shanaku mbadde mbuzeebuzeemu naye nkomyewo tubeere nga nateera tudda mu program zaffe ez'ennaku tesosola myaka nateera olwaleero nziza wano emaganjo nga njagala njogeremu koko ne maama ayina omwana we ayina obulumi bw'ayitamu wabula njagala tubuulire byatandikirawa byava ku ki okubeera nga ali mu mbeera gy'alimu tambula nange mu lugendo lwengenda okubeera nga nateera nyumyamuko ne maama. Yes, program yaffe ennaku tesosola myaka era nga bampita Ashanabs nateera emaganjo B olwaleero zenzize twogerekoko ne mukyala Esther atubuulire byatandika bitya gyebaleko mukwano ale nyabo gyebaleko ate kale mukwano mukyala Esther njagala weyanjulire abakulaba ku Uganda kyannaku gwani. Your full names? I'm called Kugonza Esther. Kugonza Esther, you're the mother of this baby? Yes. How old is she? She's 4 months. What is her name? Dasi Kemansi. Okay, today we want to know buzibu ki byatandikirawa, what really happened, like omwana okubeera nga ali mu mbeera bwete. Naye nga tetunaba kutuuka eyo mukyala Esther bakuzaala wa? Lira district. Okay, Kugonza is the name for my husband. But my real name is Amon Esther. Yes. Okay, is this your first baby? This is my 6th baby, the 6th one. Yes. Okay, you can tell us about your life. Are you married? Yes, I'm married. What do you do for a living? Currently, I am a nursery teacher, but as per now, I'm at home. Since this corona COVID started, I've been at home. Okay, tell us about your story. What really happened? Okay, when I went to Mulago Hospital to give birth, really it was hard for me to give birth. So I think the nurses, they pulled the baby. No, before you tell us what really happened, why do you say that it was hard for you to give birth? What happened? Weren't you attending antenatal? I was attending, but reaching there was even a problem because that time even I didn't have what to use to take me to the hospital. I went to the hospital on foot. Let me tell you that. The borders were not allowed to take people. Yes. So you gave birth during quarantine time? Yes. Okay. Okay, what happened when you went to the hospital to buulire? Andaba ku Uganda kyannako omukyalo ono bambi tamanyi Luganda bulungi, so
tugezaako okutabulamu okubeera nga bambi twogera naye mu luzungu oluvannyuma ate mbabulire ddala ddala audiensi yaffe etasobola kulya Luganda nja kubanga mbalambululira mpola mpola. Mukyala Esther tugambye nti bamuzaala Lira era n'atugamba nti yazaala mu biseera bya coronavirus wabula n'atubulira nti yatambuza bigere okutuuka ku ddwaliro gye yazaalira. Okay, bw'otuuka ku ddwaliro gye wazaalira, what happened? Oba during when mukutambula, did you go alone or someone helped you out? I went alone. I carried my luggage and I went alone. Yes. So you mean you walked from Maganjo up to, where did you give birth from? Kawempe Mulago. Okay. Watambula okuva e Maganjo paka Kawempe ku bigere ng'oli lubuto ng'ogenda kuzaala. Yes. Okay, tubuulire ng'otuuse e Kawempe. They admitted me. They gave me the bed. From there I was feeling labor pains. Then at around 7 in the night, I went in the morning at around 8. That's when I gave birth. But was it a normal birth or it was a C-section? It was a normal birth. But from there I didn't know that the hand for the baby was damaged. Okay, what really happened? So that, what really happened that the baby is in this condition? Tubulire, what really happened? The following morning when I was discharged from Mulago Hospital, in the night I did not sleep. The baby overcried. From the time we entered to sleep up to morning, I took the baby to a nearby clinic. She told me this baby, I think, they've damaged the hand when they were pushing her. Okay, Esther, let's move slowly by slowly. So, from the hospital, you didn't realize that the baby was already damaged. I didn't realize. I didn't realize. But the baby was just crying. I was thinking that maybe she got tired. Like the way I was also tired because of walking. Yes. So immediately after birth, they discharged you? No, they discharged me the following morning. That was on 16th. I gave birth on 15th. Which month? Of June. It was on 15th June. Yes, they discharged me on 16th June. So when you gave birth to that baby, she was very normal. The doctor didn't tell you that she has this? Crying, just crying. And crying is normal for the baby? Yes. No one told me. People were just up and down during that corona. No one even told me. Okay, when you came back from the hospital, then you came back home. How did you realize that the baby was damaged? This hand here was not functioning like this side. Yes, it was just falling the way you can see it. For how long did it take you to notice that? The following morning. Yes, the following morning. Okay, the following morning after you had been discharged Yes. from the hospital. Yes. Okay, what did you do about it after realizing that the baby had a damage? I took the baby to the clinic. The nurse told me that this baby, the hand is damaged. What you should do, take her to, there is a clinic at Entebbe Road. It is called Kosu. It works on the bones for children. When I reached there, they told me this hand is damaged. The nerves cannot work. So what I should do, I should keep on doing exercises, play with this hand. I did that for almost 3 months. When I went back for the checkup, Okay, before you went back for the checkup, tell us, when this nurse from the clinic that you went to told you that she had got a damage, were you able to go back to Kawempe where you gave birth from? I didn't even go back there. Don't you think you were somehow careless because you never went back the following day maybe to
to talk to the doctor? Whenever I could tell anybody, people were just giving me wrong advices. Get a police. That is a police case. You understand? Yes. Okay. Gwolowooza ki ekyaviirako omwana wo okubeera damage to the, like okufunayo damage ku mubiri gwe? When I was giving birth, the nurse was telling me, hurry up, push the baby. I thought you had pushed the baby. It is time for curfew. I want to go home. I thought you had already pushed the baby. The baby is not yet out. Yeah, I'm going. So, all those problems I faced from there. So it was due to the recklessness of the doctors. Yes. Achandaba ku Uganda kyennaku bampita Ashanabs ennaku tesosola myaka era nga mukyala Esther atunyonyodde engeri omwana we gye yatuuka mu mbeera eno. Atugambe n'atugamba nti bwe yatuuka ekawempe yazaala bulungi era tebaamusala. Wabula enkeera waalwo ne bamusiibula nga amaze okuzaala the day before. Bwe yatuuka bwe bamala omusiibula n'akomayo ewaka. Yagenda okutuuka ewaka ng'alaba omukono gw'omwana teguli bulungi n'amuddusaako mu clinic. Yeebuuzeeko ku musawo ali okumpi. Bwe yatuuka ewa musawo oyo yamugamba nti omwana we omukono gwalinamu obuzibu era n'amuwa amagezi agende mu ddwaliro lya Kosu ku Ntebe Road. Wabula mukyalo n'atugamba nti ye kyalowooza ekyaleetera omwana we okubeera mu mbeera we nti bwali bulagajjavu bw'abasawo b'e Kawempe omudweyo ly'e Kawempe nti omusawo yali amwanguya nga mugamba nti gwe yangu asindika omwana nze ngenda ssaawa ya kafyu. Yes, tukyeyogerako ko ne mukyala Esther era akyatubulira story y'omwana we. Nga bamulaba omwana ono bambi omukono gwo gumuluma era olaba nti bw'ogukwatako bw'oti aba awulira pain ey'amaanyi bw'omukwatako bw'oti era bw'ogusemberera osobola okulaba nti joint muno tezizannya ng'omwana omulala bwe yandibadde abeera. Mukyala Esther, otuuse ku ddwaliro ya Kosu. Yes. Tubulire, what did they tell you when you reached at Kosu Hospital? Did they examine the baby? Did they? They took some examination on the baby. And they told me that this baby was damaged when I was giving birth. Yes. They overpulled her by force. So the hand got damaged. Omukyala atugamba n'atugamba nti bambi bwe yatuuka ku ddwaliro lya Koso baamugamba nti omwana bwe yali amusindika wano omusawo yamusika n'amaanyi era nga kye kyaleetera omukono gwe okubeera nga gwalemala gwatuuka mu mbeera eno. Mukyala Esther, she is a nursery teacher era nga essaawa zino amaze emyezi nga 10 oba 8 okuva quarantine we yatandika nga takola anti abasomesa baali babayimiriza ng'ate gwe mulimu gwajjamu ssente okulabirira abaana be. Ono mwana we wa 6 baawe avuga boda wabula nga embeera si nnungi ewaka. Yes, tell us about reaching at the hospital. They told you that the baby was damaged during birth. Did they tell you that there is any solution about that? Yes, they told me that I should first keep on doing exercises for when the baby has reached 3 months. They will see what to do. So when the baby reached 3 months, I took the baby back to the hospital. They told me now this hand is not lifting and this joint cannot move. So we have to do some surgery on the baby. Yes. Okay, they told you they need to do some surgeries on the baby. Yes. Did they tell you what it takes? What? After doing the surgery? No, like, did they tell you what it takes? What it do? They need money for the surgery. They need money. How much is that money? They need 3 million. And
ndaba ku Uganda kyannako nyongera kujjukisa mukwano nti program gy'oli mu kulaba bagiyita ennaku tesosola myaka era nga nze Asha Nabs. Omukyalo ono atunnyonnyodde bambi bwe yali azaala omwana we. Abasawo b'eddwaliro ly'e Kawempe bamupapyanga bamugamba yanguwa ggwe sindika omwana ffe twagala genda kafyu agenda tukwatira wano. Bambi omwana mu kusindika mbu omusawo bwe yali amusikayo omwana Omukono n'agudamejinga n'agukosa yakosebwa neje buli kati omwana Omukono bambi tegusobola teguzannya nga bwe gwandibadde because omukono gwa left go guli bulungi wabula guno gwa right gwe gutasobola kubeera ng'azannya. Bwe yava e Kawempe baamuwa ku magezi agendeko mu ddwaliro lya Koso ku Ntebe Road. Bwe yatuukayo bamusaba $3 million ez'okubeera ng'ajjanjaba omwana we atereera bulungi. Nga bwe tutera okikola bulijjo na wano wensabira abalabi bange bambi muveeyo muyambe mukyala Esther. Amaziga ga maama yenna yanjagadde okulaba omwana we ng'ali bulungi. Maama yenna yanjagadde okulaba omwana we ng'azannya wabula Esther yogo mukisa taguyina okulaba nti omwana we asobola okubeerako ng'abaana abalala. Nate era mukwano nyongera okusaba ggwe andaba nti ne bwe luba nnusu 10 luyina kye lusobola okukyusa ku bulamu bwa Esther n'omwana we. Ne bwe ziba nnusu 5 ziyina kye zisobola okukyusa ku bulamu bwa mukyala Esther ne bebi we. Wetwogerera baagala $3 million babeere nga bajjanjaba bebi waffe. Naye nga maama ye bambi ssente ezo taziina. Nga bwe nkunnyonnyodde nti maama yali musomesa wa nursery wabula kati abasomesa bamaze ebbanga nga tebakyakola ate nga bbaawe ye muvuzi wa booda. Program ennaku tesosola myaka bw'etyo bwe tasosola mukyala Esther awamu n'omwana we bwe tukyayongereko mu mboozi. Mukyala Esther. Yes. Uganda kyannako program ennaku tesosola myaka bampita Asha Nabs era nga mukyala Esther. Bambi bw'otunuulira kibebi Desi obulumi bwe kirimu bw'amaanyi buli kaseera omwana ono aba akaaba. Bw'omukwatako bw'oti osobola okuwulira obulumi bebi bw'alimu era n'owulirira ddala bambi nga yeri byetaaze obuyambi. Bambi abalabi bange aba Uganda kyannako bambi abalabi bange aba Uganda kyannako mbasaba muveeyo nga bulijjo muyambe baby Desi. Mami, so far baba bakugamba $3 million. How much do you have? I have 300,000 shillings. So far that's what you have saved. Yes. Mami waffe atugambye ayinawo emitwalo 3 ku bukadde 3. So far tuba tubuzaayo $2,700,000 wano wennyini wetusabira abalabi baffe aba Uganda kyannako bambi muveeyo muyambe baby Desi. You can ask for help. Ask my viewers for help so that they can be able to help you. So I would like to just beg anybody who can give me assistance so that my baby may be separated. Bambi mukyala Esther bwe bulumi bwalimu. Maama yenna yandyagadde okulaba omwana we ng'ali bulungi ng'ali mu mbeera nnungi. Yeetaaga obukadde 3 naye nako $3,000. Sofa yeetaaga obukadde 2,700,000 asobola okubeera ng'ayamba omwana we. Asha Nabs ke mannya gange
maama yenna yandyagadde okulaba omwana we ng'ali mu mbeera nnungi, wabula ye mukyala Esther lino essanyu tasobodde kubeera ng'alifuna oluvannyuma lw'omwana we okubeera nga bambi omukono tegukyuka. Yafuna obulemu ku mukono olw'obulagajjavu bw'abasawo b'e Kawempe gye yazaalira. Yongera okukujjukiza nti bwe yali azaala omusawo yamugamba gwe yanguwa osindika omwana kafyu nga tennankwata. Bambi abalabi bange wano wensabye nfukamidde nga mbasaba mikwano nga bwe tutera okukikola bulijjo. Bambi munyambire omukyala Esther n'omwana we asobola okubeera ng'afuna ku ssanyu ng'omukyala yenna lye yandibadde asobola okubeera ng'afuna. Bw'oba ng'oyagala ng'olina obuyambi bwonna osobola bambi obiyisa ku namba zaffe ezo eziyita wansi ate era nga ku 0757843207 ye namba yange ey'essimu omukwano kwogenda okubeera nga nateera oyita bw'oba ng'olinayo emboozi oba omuntu yenna ayina ennaku gy'ayitamu nkubira direct tubeere nga twogera nja kujja munoonyi yonna gy'abaali. Uganda Kyannaku program ennaku tesosola myaka. Mami obugambo bwo ebisembayo eri abantu abakulaba. Auntie, I will be happy if they help me and my baby is operated. Alright, bwe ntyo olwaleero bwenkoledde wano e Maganjo. Until next time, my name is Asha Nabs. Program yaffe ennaku tesosola myaka. Mubeere bulungi, mweraba.